omukazi wa IVF yali anonya lawyer sicho bituwe tetubimanyi Zubedah yangamba oyo omukyala yafuna lawyer mu America ne bawandikira eddwaliro nerimu offeringa nerimuwa an offer ngabo n'ogamba mu eddwaliro nerikiriza nerimugamba nga bakozesa lawyer ne bamugamba I think if I remember they said $1 million if I remember well kambalage inti akantu tukatesaako ne tunyumya like ebintu ebibera up and you know ebigenda maso omukyala bwaberanga yafuna lawyer eddwaliro neriba offeringa ne sente lwaki wamuleta okukola akantu ngate lawyer already yali amulina group ya akantu tugenda jimala ule lero mukyala gwe wait this is about this isn't about leto we abikugambira omukyala kino nchogedde akimanye nti Zubedah yanyumiza abantu abatali ku side ye amazima atali interview inti wafuna lawyer ne muwandikira eddwaliro nelikuwa offer of $1 million that is why tewadda kambuze teyadda mu mawulire lawyer yamufuna era Zubedah yeyangamba nti Muhammad Nsereko yeyebaka koyo mukazi kati rutuwe mada rutuwe kapresereka je rutuwe oh my God, this is too much for me. Senga kolera abantu. Era we yangamba ne mugamba Nsereko mugezimu. Kolera abantu Senga. Ne mugamba mugezimu. Jesus is God. Jesus is God. Zubedah olina enkwe n'abantu bokola nabo bageya. N'ebyaama byabwe obitugamba. Hey, I knew it. This day will come. Hey, na yogenda kunda bachimafia. Atona yes. Bechirugwa. Hey, Jesus is Lord. Hey. Agenda kura bachimafia bechirugwa. Ndete. Leta. Totereka byama toli kabada. This is not kwogera ebyaama a person no. Toba kochorekayo. Njagala okulaga abantu nti the issue is not me obutawayo sente za Jayden kubanga abantu abategerera Jayden baninako access. Yes. Baninako chi? Access. Chorekayo lwalero baninako chi? Nabyogere. Ne babanda we yazange kuwaya singa ne bantu. Mwaswa banjole. Senga akantu kogerere akantu by'akantu Zubedah yabawebudde nnyo ekintu kye yakoze Senga ngagwe mukwano gwa Zubedah akaana kano ke yalese mu kisawaani akamuzaalamu nga kalina omusajja gwe kafaanana rutuwe totereka byama omwana wa Zubedah taata we yaani simanyi awo mutuufu Zubedah nga tonakola interview eyo wansindikira ebifaananyi by'abaana bo njagala okulaga owulira inti Zubedah abadde aninako access ku Monday yansindikira ebyo ebifaananyi yali abinsindikira mbikipinge mu galale yange oba nedda yali abinsindikira mbipostinge okujjawo ebigandibwa mbuwa abaana be mbu biki yaninako access. This is Monday njagala okulaga abantu that is Monday. Tufu yali Monday yaninako access Junior. Yes. Owulira yandingambye akasente mana yebishe yalingala izo tuke weraga Monday nga bavuma omwana eranga Monday eranga agamba abavuma omwana wange si mulwadde wa maaso abantu abalumba eranga ayagala byemba ngamba abantu era okumanya I am a loyal friend wallahi billahi nga tuli mu kisiibo bwe nateeka ko live bye bigambo bye nayogera atamangu agoddala wakola bubi butamubuuza taata w'omwana twanditegedde okumanya Junior ndi naive even at that point
nateka ko live nenvuma abantu abakutte omwana nga tali mu firuta ne mbagamba omwana mulungi nendeta n'ebifaananyi kale singa wamubuuza taata w'omwana ngomukwano omulungi wakola takikola bambi abaho bambi anko sendi mujje mu conversation please respectful ensende era obadde akwolereza omusajja mulungi okitegeera Junior era bwe nate abantu abagambye nteekeko audio yiyo mwali moja ulira mbalete I am okumanya Junior okutukuwawule audio era nenkuma wawula bulungi okutujulira ulira nina wasuzu oli ntya omwana wange sisikira mukwano bana bobetegereza boti balinako obuzibu yadde eyakutte video yaje kutta obubi so to me nebyo byonna byogerwa nze tebina nebyampectingira. I know my kids are very beautiful kids abali mukwatakinga abaana batakinga nze because abantu babadde nga banumba banvumye obumbi banvumye obubi banvumye obutabana kabina banvumye buli kimu ne balabanga siri moved ne bavuma mama wange ne balabanga siri moved kati bulijjo yadde banooza maya abaana weakness yange yali mama wange so abana Uganda tebalina nze kye baŋŋamba bakulabye ogamba ulira sirika Junior only eye problems era just bayongeza lenses ate omuntu bwayambala lenses nga nnene weziti omwana asobola okufuna obuzibu but my girl like look here chuka since sana kuvayo yadde nti no mpandiiko babiki oba biki awulira ng'akoyo omuvuma ng'ali emmere awulira ng'akyayagala vuba baana bange ng'agenda mu maaso nze nothing can stop breaking teri kiyinza kunteeka wansi owulidde era nasindikira ebifaananyi ebifaananyi by'omwana owulira n'owulira embwa eyo era okumanya ndi nayivu bwe nakuma live nali nkolereza mwana era neŋŋamba abagamba imbu nagamba omwana bamukwata nga tali mu firuta maama w'omwana yaŋŋamba abakutte video be bagikutta obubi kitegeeza ki video bagikwata bubi nkabaddiremu asigala mulungi tewali Senga kaddemu one more time no ulira nina wasuzu oli otya omwana wange sisikira mukwano bana bobetegereza boti balinako obuzibu yadde okutte video yagikutta obubi eyakutte video yeyagikutta obubi era nange okukwata obubi video etakankana video etali mulufu video teyali mu firuta video yabadde na ya iPhone tobolaba nange okumanya I am naive yali nungi yali iPhone omwana bwe yatondebwa nawolereza mwana owulira neŋŋamba omuntu eyakutte video n'atateeka mwana wa munne mu firuta yaliko obuzibu banna era neŋŋamba era bannange tuteeka abaana mu firuta owulira tenjagala kulaga abannayuganda nti ku Monday Zubedah had access to me. She lost access yesterday na mublokinze. Kakati watu wabeera nga asobola okujja okuŋŋamba. By the way, this is how selfish people are. Wabeera nga yabadde ayagala muteereyo akabega. Live egenda mu 15 eyambuka. Jaideni kadama tiyambo sharinga live paka mu 15 jone tata wo muchawo okusinga gwe sharinga owulira Zubedah abantu abaninako I mean Jaideni abantu abaninako access okusinga gwe abandi nsabye sente zo bayisawo byabwe live egende mpaka mu 15 senga notuuka n'okwagala yes notuuka n'okutuuka nti oli ready okugenda okukyusa obusomyo ne batansaba sente but basindikira ebifaananyi eby'abaana baabwe abali edited ntegeeze ensi nti abaana baabwe balungi tebalinaako buzibu senga ne yabbanda we yazange naye tumwogereko Junior yabbanda we Their problems were bigger than yours.
okubalaga bino njagadde balaga. Zubedah had access to me as of Monday. Actually, not as of Monday. Owulira, as of yesterday. Kubanga etofoli nali mutisejjo erya Katikkiro. Labisa tobako kyolekayo. Bakumukuba olwaleero mujjeko engalo. Yesterday ya nsindikidde akantu nemuwa etofoli. Era ekyanyiziza Zubedah abantu kumwogerako n'abaana be. Zubedah bw'obeera, that's why nabadde njogera. Ne ngamba nti Senga Acid akuma live n'ayogera naawe ajja mu inbox ya Senga Acid n'ogeya abantu. Alla mwenna ababonereza kye kimu. Zubedah, you are not innocent either. You are not a saint. You are not. Yes. Toli. Nze babanda we yazange kuwaya Senga siribasonyiwa. Nze Senga siribasonyiwa abaana ba. Nabigamba. Fe Senga batulogedde mu kantu. Akali katutebula yange negwa pazo soko lindeko. Nze sibekendeza tivekendeza. Junior yogera byo balaba mu kantu. Senga netuko kutekayo video ngo dobozi tekuli. Nenge dogo balidde wa mama Birizita aliawo munyende Masaka. Mumanyi kukidde erambu olimbi eki. Otegeddewo puzzle opposite waliwo ne kapoko jo. Junior ka nkubuuze. Okujjako amawulire Junior. Nali nkumitinzeeko. Nedda Senga. Nali mitinze ku maama wo. Obuvumo obukuma live njogere ku maama wo ne taata wo ne family yo mbujjawa. Na mbujja ku bantu abakubadde ku lusegere. Bede yali aksidika Senga ovumema na. Oza lwaki najja nengamba abantu. Junior atafudangako accident. Kubanga omuntu akuli ku lusegere ampadde confidence. Junior kaaba tuyingire ku mitabo. N'ebintu ebirala byesitasobola okwogera ku muzadde w'omuntu. Junior kaaba tetukyalina mikwano. Tulina nsolima. Agenda tukyalina mikwano. Agenda kulaba kirugwala. Akulaba kirugwala. Leero kuruno olugulidde ku pata. Omuntu n'obeera nga tolina kyama. Bageyo okuva Sunday mpaka Monday basuddewo emirimu egitegerekeka. Zubedah atayagala kwogera ku maama we. Zubedah atayagala kwogera ku maama we. Ajje agambe Senga Acid ebigambo ku maama wa Junior. Buli alemereddwa ekibuga ayingira kantu. Kumwogerera ku baana be. Awereze Senga Acid ebintu ebikwata ku baana ba fulufiga. Wandigambako Kasuku yaba asigala mu kantu. Abasigadde mugende munoonye emirimu. Kasuku tangeyezangako muntu yenna. Kasuku yekka gwe at least Kasuku tumudiramu baana mu abasigadde mugende mufune emirimu. Tubakoye n'okutuwa bisitole by'obulimba. Era nze aka video keba kuba fulufiga. Zubedah ye yasooka okampa. Nemubuuza ani amukubye nangamba nammere. Era fulufiga nga beegaana ani eyakukuba. Zubedah yangamba nammere ye yakukuba mu bigambo bye. Yategeera atya gwoba otandikirako. Nja kuwolereza Kasuku. Gwoba otandikirako. Buli kadde gwe bavunaana. Senga oli siriko olituusaawa. Kusigira omuntu n'obeeraawo nga toliko mwatu baana mwaba akantu mwatu tapinga live. Tusumuludde. Akagundi kaako. Kaako buno si bwe Makindye buno si bwa Mukirinikize Uganda buno bwe Bulaaya buli oligino. Nze share live Senga. Nze share live omusaayi gukeberebwe. Tapinga. Senga olirinyirirwa mpaka ddi. Bantu bakulinyiridde bakuwayiriza bakwogeredde ku birungi byokoledde abantu wazza gwaki. Junior aliwa. Junior ajje.
Junior Senga omuntu otuuka n'okoowa laba abaana abalungi. Look at our daughter, very beautiful. Kano kakubiri kano ke kafumita. Baana abalungi bagulirwe enzigi zonna. Baana abalungi bagulirwe enzigi zonna. Ze sistula baana babi. Sijja kusitula mwana mubi. Paza soka oveko tukubire Junior. Kakubire komewo. Abaho kwendi. Obugundi temugamba nduli bagamba mbona fumita mama. Kakubire Junior na yakuwa aberewo. Ati tu kano ke kafumita. Eno pare nyo test. Shake and power liquid and nyo. Shake 4 times buli wawe to shaking. Omanyinti ulusi mwera bana. Omukazi ne mutuuko mutuusa mu mbeereyo mwagala kutasenga. This is one. N'abaana benga balaba omukazi ne mumutuusa mu mbeereyo mumuteeka mbulamu obuzibu. Mukazi yazza gwaki? Kiki atabakoledde abantu b'e Bulaaya? Netusooka 2, netuzaako 2, netuzaako 3, right? Omukazi ne mumutuusa mu mbeereyo ekisa ekingi bwe mutyo bwe mumusasudde. Junior ali kugula data amasanyaze gadde gagenze wifi egenze ateekako data akomewo. Tulaga wano abantu. Wait. Abatamanyi kusoma mwe mumanyi. Eno step 1 kano ke kafumita kako. Senga weze 15 tugende tugule engoye. Ne tujayo akasayi ne tunyonyonyo ne tuteeka okwo. Twagala share abantu 15 live. Apply adhesive akasayi tukatera nko. Create a large drop of let that kati blood falling omo. Olumalo falling omo. Let drop fall in that one. Twist cap on bottle 1. Sibeko. Then tukwate kano. Shake and pour kano. Yes. Good. Then tuteke mo kano. Na kano. Perfect. Together. Mutapinga, the challenge is accepted. Tusumulula. Obuyiriyingu baddawo batutawaanye. Nange Senga ndabika ndi lubuto. Gebere. Mutapinge mpaka 15 omanye. Senga zawe zedda tutapinge nze nazikubye dda screenshot akalimi katonyeeyo dda. Yes. Wane Senga okufuna views ezo yali Madama sharingira live kitawo muwaleka mu kyalo. Okwekebera sirimu nganze. Senga okufuna views ezo yali lumbuye nga yakava mu Exile yali lumbuye. Teri muntu w'e Bulaaya yaleze muzifu. Kadama sharinga live mpaka mu kyalo gye wava. Akantu kako. Yes. Tekalimu anything katu nchuse wano kamera. Awo wenyini. Tekalimu 15 zizo ziweze yasemba okuzifuna lumbuye. Senga Acid teekako saatu lida ngambye kwali muteekeko saatu lida. Teekako tululida bulasa. Saatu lida muteekeko agambye wali. Saatu lida. Buli kadasidi omwana w'omukazi yabakolaki. Saatu lida kamera. Abana Uganda zino ze ngalo zange zizo. Senga. Ezo zenjala ezindiko kale. Omukazi. Kano ke kantu akajira bulungi. Balaba bulungi. Nabo bajje beekebere. Kako. Bekebera obumpi. Agufumise. Senga mpulira ndi lubuto. Gugu agufumise. Tumulula. Tusumuleka. Nsumulula. Tulina views 7,000 bannange tugenda mu kinaana. Ate ogwo omusaayi gwa
Banange gwegwo musayi Ye. hey Abali e Uganda yenkebera ye Bulaya wano babafumita bufumisi ne muteeka ku bipapula bino bintu bye Bulaya. Fa abali wano ffenna twali tulinyeeko ennyonyi. Abatabimanyi mugende ku test kit za mwezi ebipapula. Ebintu bye Bulaya. Nkebera y'abazungu. Neritonya liryo ligenda senga tonyeza akatonyeze tonyeza naero nabe bas junior akatonyeyo yes nze sivaawo wano mpaka bino 15,200 live eyambuka eyasemba okuzifuna yali lumbuye nga yakavamu ekizairo ensi bagiddeko amaanyi buli kadde senga n'afuuka senga ye yabatwala e Bulaaya senga bakuma oba tebakubuuza balekeyo buli omu afe ku bizinensi ye sente twaziridde dda kwetuli ne tulinda atuuse awo alinga obujulizi ye kwetuli senga kwetuli omusaayi tuteeka muno teekamu okulabula enkebera y'abazungu ab'e Uganda mulina bipapula negutonya bannaaye mulinga kaminadi made red crepes musaayi pure this is one olumala ne tuteekamu 2 red grapes yennyini senga mulamu katebule etamu abalina infection yiyo tonyeza senga teekamu gifumite munda yaje bulida ebintu obiraba eyo nga nkebera yakika kyawano eyo tu kati irizatzigirawa lindako this is 3 that is 3 tereza gwe senga ogenda kwefumita ogwokubiri muve kwano sirimu wammwe gwe mwekebera nga mulinga abakebera obulwadde bw'enkoko bino bintu by'e Bulaaya oyo ki tereza kamera mwana gwe tereza kamera yanga mwala wa kundi lindako wano tujjeko obutagira wano ne bagamba tumaze wanu mututeeka omusaayi ne tuteeka muno 2 ne tuteekamu ne 3 bonna ne tubuteeka kwaka akantu aka round ne bagamba if it is only one dot appears the result is HIV negative. If it is 2 dots HIV positive. If it does not show anything, it is invalid. Okay. Abannayuganda mutubulire boti mulaba obudoti bumeka. Tulaba kamu senga kubengalo. Nze sina nakenda ba. Ruirait live. Katonda nga mulungi senga tulaba kamu kokka. Senga wangala. Akukali amaziga mukaja musaayi. Teka wangala. Lero basi congratulations zikongola. Senga wangala embwa zimanyira gwe abatwala Bulaaya ne bakulinda bannanga akantu kali kamu kituufu bannange senga wangala tululindo obadde olowooza gwe senga mulamu muzibu senga yes akamutoke male n'oggula ekkanzu wano yayidi kubangi ne mama wange Namyalo Namyalo waffe tulida Namyalo taking a screenshot mwenna Namyala jabuze kusenga senga oli mulamu Namyala jabuze kusenga oyo muyajati waliwo omujulizi wuuyo ajati oyo yemusuke salamu tululida twongera ajati Assalamu alaikum.
Yes. Assalamu Acha tukusanyuse alaikum. mama. Muri bulungi mama. Kati kuyimba tiye. Ye, jakongola. Ajati. Emirimu gyonna gy'okola era ebirungi by'okola tubiraba. Aja tosanze tukebera sirimu. Tukwagala nnyo mami. Aja tosanze tukebera sirimu. Bamba. Yes. Ajati tebalina kye Tukwagala nnyo batugamba. mami. Ebirungi by'okola tubiraba. Mwena mbakyaziza mu kazigo kange eri muto nninyira embwa gye zinya zikutte ebisubi mujje tulirawo yiddi. Iye tujja Nakuberawo mama. Bayitwe bannange mu kazigo kange. emirimu gyonna Junior wagamba namyalo talina gy'asula nti era nsula mu kazigo akabi jangu kukyaze mu kazigo oyawule muganda wange Junior jangu oyawule toyireti ku mufulejje Mami tujja. Nenga Senga Acid webale kuba mulamu wangi twekuuma era abantu mwenna Tulida tujja. nga Senga Acid ng'abalabe baagalobeere mu lwadde. Senga Acid wulira mama beera nga namyala ali mu kisiibo abstain nga nze Senga Acid. Kyekyo Ajati waffe. Ajati juu. Ajati juu. Tukwagala nnyo maama. Ajati tukwagala nnyo. Mami tukwagala nnyo mami. ekuume bannange virginity ezigira zibeerako ne MC bannange Ekuume. Tukwagala nnyo mami tujja kuyipi. bana mupa makanzu Mami negene juu. Naye bana singa tetuzifunye Senga Acid. Results ziruwa. Results obadde otya? Yagala kwonooneka. Sinabaziraba. results nawe Senga Acid mulamu bulungi gwe tozirabye Abaho. Oliwa. Zizo. Maria nze wantamako tova mu Nze sibitegedde namanyira biri ebyaffe. Abaho. Omanyi okusoma? Somaawo loud. Kati point obuze buluwa butulage. Mukange. Kakano. Kati kwano kaka awali point tulabewo. Waawo kako. Olumulamu enchakero zaale.